Uno Bajjo alese wino yeno waliani skini bikabiza ddala amaziga King Shiba abyekoze byonna Desire Luzinda avudde mu mbeera baba nomunaye bakadama bafiiridde onenga mugamba mutya asubire muli bulungi ng'enkola yaffe basaba video eno mujimpeere like era n'ensaba goyina mukwano atunaba ku subscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemwe subanga byonna byeba nteekayo kyoba naye nga tonnafate weevumanga nsi munnaye gwe nawe nakiwakana osobola okulabirako ono mwana muwala King Shiba kuba bannange omuntu eyali ali ku street ate okubanga ssaawa zino ng'atula n'abalangira bannange kyamaanyi nnyo nnyini ddala munnaye Nakayima maaso wano alina kyatugamba ate ebikwata ku Alien Skin katusooke tumuwulirize ali tweyongereyo mu maaso n'amawulire gaffe anti Nakayima naye njagala bategeeza lwe nategedde nti Mukama nga yakunogoddeko talanta agikuweesa omutima ogu era mwenna temukyalina kye mutugamba ekimenke ku ntikko okitegeera nawuliriza ennyimba yansuzizza ntunula sijja balimba amazima ga Katonda mu ggulu alina eggono alina engeri gyatuuzaamu eddoboozi bw'ati kati nga mukana akayimba kakasinte okumpoomera ennyo twayiseeko dda n'alituuza twayiseeko dda waliwo waawangaalizaawo n'ogamba Mukama Katonda wange omwana ono nga yalwawo okujoyininga ekisaawe kyaki ky'omubali okitegeera kakati n'osanga bano abatandise okulukuta essaawa eno mbusimanyi twakwereetera okitegeera ffe twakuleeta ku siiri era tujja kukukola ki tujja kukujjako mulinga emiwumbo gya bbi yabatumako okumuleeta ku siini oba mmwe mumwetuggako okufiira ddala ku ntandiko manyi mwagala nnyo okutijja n'abapyammwe kubapya kwe mufiira okitegeera omwana ne mumwetuggako ne mumwesibako mumukase konsati mukoze mutya kati ate ku ssaawa y'emu waali bano abatasobola yadde okusasula empeke ya konsati wabula nga bali kubeerako owaddata ow'ebitaano nga gwe baleekaanirako temulina kye mutugamba akamenke ku ntikko singa abadde nsobola ne muwano wa pulezidentizi badde mbumuwa Dio munange kumi terikyawo omu Yesu wadde abantu bangi bavuddeyo ne bakyawa Alien Skin naye munange Arthur Kayima oba Nakayima agamba nze kwenfiira ebisigadde seetaaga kumanya temungamba na muyimbi wa Uganda yenna ng'oggyeko Nakayima ng'oggyeko Alien Skin ne Eddie Kenza ate bwe mba nkugyeyo okututte mu mawulire ag'ennaku munange mwana muwala Namutebi Fatina eyafiira e Saudi Arabia oluvannyuma lwa kampuni gye yagiramu Uganda okumutunda e Saudi era nga yamutunda mbu miliyoni 12 ez'e Uganda so kati family munange erajana eri maziga kyokka n'omulambo baganya okuba wabannange bibiri mu side ezo omwana muwala yava Uganda gyakyuse ku bulamu bw'ensi eno munange akole kasente naye maama tebyagenze bulungi katusabe munnaye ate Mukama amuwummuze emirembe kansooke mbateereko wano ka video munange nga family erajana etaaja naye maama kampuni yo nga tewulira ekombye kw'erima kyokka tulajanidde kampuni yali yakatambula emyezi 2 ne bamusibira mu ttooyi bamaze omusibira mu ttooyi bamuwadde obutwa bamaze okumuwa obutwa nakwata ku ddagala ne banna tubirina vidiyo tuzirina n'alajana n'agamba muganda wange bagenda kunzita ne tulajania kampuni n'olwo tujja ku kampuni bagamba temuleta bannamawulire tugenda bimaliriza bakusawere tulabyenge kitubanange kikaye Bali bamutiraki simanyi tulaba butwa bwatuweereza okuva mu yidiza wayona natugamba nange mbabuulire baganda bange bagenda kunzita abasajja bagenda kunzita ne bamujja kolekeshoni buli kimu kye yali alina ne bakimujjako mu bulamu bwe n'agenda ku poliisi omwarabu yamujja ku poliisi n'amukwata n'amutwaliwe n'amujjako mawulire si marungi gakwasiza ddala ennaka ate munange si ye yekka eyafuddeyo ndiye mwana mulenzi amawejje Joseph ono nga ye yafiiridde mu nsi ye Saudi Arabia banaye kale gwe wenna amanyi ku mwana mulenzi ono bamanyi famire ye bambi osobola obbategeeza nti omuntu we yafiiridde yafiiridde e Dubai mawejje bambi katusabe omwoyo gw'omugenzi naye Omukama agulamuze ekisaba naye bantu bangi bajja bano bakyuse ku bulamu bw'ensi naye munaye bw'atyo Mukama tasobodde kumusobozesa ate kuddayo e Uganda nga mulamu bannange kuba naye Uganda naye yo kyogamba nti kantule Uganda njiyize Uganda naye maama kiba tekikola makulu kati yuno munnange noofa ate isiko nga famire ye ekujjanjabyeko naye maama okufiira mu mawanga kale katusabe Omukama amulamuze ekisa musonyiwe byonna ebyamusobako bo munnange abantu bakuno tebakyatiira ddala era nga ye omwami Abudu we yavuddeyo n'agamba Desire Luzinda mbu mayi nazaala omwana wattu munkuumire
Munange no ne Nazara naye teyabadde mwangu yamuddemu nno nti fane ebeetwale munnange bannange omuntu yenna omuntu bannange akukwatira ku mwana mbu omwana mukuumire bannange akuseka manyiro k'amaanyi nnyo nnyo ate ye bajjo alina byatugamba ku Alien Skin bitiisa naye tubiwulirize tweyongereyo ate maaso n'amawulire gaffe bannange. Okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City bakutomeza ki project Kawumbi ekyali eky'omugenzi Katolubwama honorable Mugesi ja kwatula manya na connecting ne bakutwa ne bakuwa sente. That's why weita team Kawumbi kakati atogifudde business banda Uganda obayita basiru ze sibera propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF soro kuba musi yali manager yali wa SFC ze sijja genda ko yo propaganda ne manyi bulungi okimanyi twakola show ya Freedom City state house ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amanyi goyogeza yesokola kyo baba promoter obuka kabanga lya police ne batakwata olozo oli wa manyi nnyo ne munange Museveni user fena Museveni tumumanyi Museveni bali tebaagala wegate ne Kyagulanyi nga bamanya bavuka bakiririza mumwe kali gone bakuleeta okendeza amanyi ga Kyagulanyi kwanga babamanyi bwe munegatta mujja kulagira ense yake kakati gwe bana abasajja bakozesa future yo abasajja bakozesa talent yo ate njagala nkubuulire bolaba nga Balamu nga yeegaana omuntu tisi waffe omanyo yaba waabwe era Balamu yakuyiye nnyo nyina message wano njaziraga abantu ku TV Balamu nga yeewera ngalaga nti yo project yiye ne kati womanyi toli project y'abasajja weesonyiwe Kyagulanyi kati oli mu provokinga wayogedde Debbie ekisiru ng'ogamba wayogedde Debbie ekisiru ng'ogamba nti no tolina kiyagaza Bobi Wine engeri gyo tolina kyomwagaza mwesonyiwe oli mu kwerabisa kyamanya ebintu byokola siggo obyogera olina amaanyi agakulya emabega ag'enjawulo naye aga amaanyi gazze kukuzikiriza Alien Skin teri kintu ky'amaanyi ng'amaanyi g'abantu bakikulimbanga bayinza okuba bakuwa Kawumbi bayinza okuba bakuwa bisabo bya sente bayinza okwoyogeza maanyi naye sente ezo zibaako amaziga g'abantu mukama wange ze sitidi bino meka bigenda kwasaba kuba ebigwaganja biwe emmere yabyo zitemunteeka mu levo z'abalumbi ekwogera kusavuwaza ze kyekugamba Alien Skin mpulidde obusungu ng'ate otandise okusoomooza akasajja keesonyiwe kola projekiti zo lya buwumbi bwo lya sente zo fuma babajjo nga bw'oyagala neva akasajja eyakuloga oba bakulya emabega tebagenda kubeerawo ng'abantu bakuvuddemu mission eyakuweebwa ne projekiti gy'okola egikola kuba olina amaanyi g'abantu kati nze ngamba ag'amaanyi ge wandibadde okuuma n'ogamaintaininga kuba weerabidde ekintu kimu nti abantu bagagga nnyo okusinga Museveni abantu bagagga nnyo okusinga gavumenti y'NRM kakati gwe bagenda bakuwaga olwokuba bakulya emabega bakuwa obwesebusa obukuuma nolowooza nti osinga Kyagulanyi oba osinga abantu amaanyi my friend gavumenti be bantu tosobola kusinga bantu maanyi olwokuba olina backup ya Museveni okimanyi bulungi mission ze bakuwa n'okugaana okumiitinga Kyagulanyi olwokuba kati twakubyekubye oyinza okusalawo okumumiitinga naye ate omuprovokinga One Love Beach gyoga nti ogenda kukola yenkwakyo naba Mickey Wine ne badaxi bagibamma nange baginyima Abitex bagimumma One Love Beach ne police esobola kuwa lukusa ng'oprovokinga otya abantu olwokuba akasajja kasirise noga nti ogenda kukola ku One Love Beach ng'amazima ogamanyi oli mu kumumookinga kumulabisa tekalina omutima omubi tekaagaliza abavubuka bato tekaagaliza abaana bato bakulaakulana siwagira balumbi ebibawaayiriza kubanga nze Alien Skin okimanyi bulungi nti aba-SFC be bakuuma era okimanyi bulungi toyagalanga ku Kyagulanyi gesijja kwogera no kubba kubanga okwagala Kyagulanyi siteeka Kyagulanyi si Katonda Kyagulanyi muntu buntu naye weesonyiwe ennaku y'Abannayuganda wakoze statement ezakulabisizza singa obadde oyagala tukubanga bogenda ogamba abantu kuba bwe twandikuvumye wandisirise naye waze ne weerabisa nalabye Balamu ng'atunudde mu kamera jjo ate nga nina message za Balamu ng'akwewerera nategedde nti Alien Skin oli project y'abasajja kuzanyira mu nnaku y'Abannayuganda buuza nze yagizanyiramu yanjokya singa walina ba advisor singa twalina project y'abasajja singa walina advisor omulungi Alien Skin badde osinga buli omu amaanyi kubanga nawe okimanyi musical tebinyuma Alien Skin wemanyi nti musical tanyuma bakulaba omulundi gumu mutaddamu kusikirizibwa kulaba music wo Alien Skin okimanyi tumanyi kuyimba Alien Skin okimanyi oli mudoodomi okimanyi oli mutontomi naye bannayuganda bakuwa favor nga kigeto youth ekirina favor wadda mu kumanyira Katonda ayiri namubiri yabuuza Yesu yanti tatoddamu mulaba wetuma Lord Fred mulaba bwabona waliwo ebintu batazanyirako tozanyiranga Katonda ndi Mukama Katonda wabujja Katonda yakugjeeko ekisaaki kati abalogo ne bakumikisingamu kemikaawo kati otandise kutegalira ku Kyagulanyi atanakuddamu atanakuvumako mbuyagala mulabisa bubakamawo balabe Alien Skin NRM tesiima Alien Skin abantu bano balaba tebasobola genda ku propaganda walumbi ne body language eyo kati gwe werabisiza bwe bakubye singa wasirise nena okimanyi nti oli project okimanyi bakuteka kulangisa Kyagulanyi that's why you cannot meet him olwokuba kati osobola mu meeting olwa pressure y'abantu kubanga oli mu diminishing returns okkirira Alien Skin obadde w'amaanyi ng'okukuba balina kugonza mpola nga gavumenti ya Museveni omuntu w'amaanyi bamukuba kati wasitabaze mugula abantu bakulwanire ng'ab'enjala bavuddeyo kulwanira njogera mbimanyi after Freedom City bakuyita abasajja okole mission zaabwe noyingira bitimu Kawumbi that's why bona lebe bakulereza abawudde amaloboozi mwakawulidde naye si ensonga enkulu Alien Skin weesonyi wakasajja genda ogwe bibyo saagala okolome obadde ofunye chance egaggawala nga gwe muyimbi atanyuma kulaba kubanga oli mu byo olinga Bajjo Events fena tutunange mu nnyungu tutunange ebisolo bino bikaye mabega wabu wakayima fena tutunula bubi naye obadde ofunye chance atokozesa by'omukisa olwa background yo weesonyi wa abantu kola music wo dodoma bibyo saagala ogwe weekwase bantu kwato kyawuza myezi ena wali bayoyo bamulangira suuna balagadira okibezasara tebazza musango balinga gwe bayina amaanyi
bali bamanyi ngense batya naye otakinga abantu for granted oliza moja kuleto baganga sita olwokuba ina help ya government ne bomuka kande banda tebakwata ne bokwete tebakwata bigenda kola nja kujja ne bwino wano with evidence mbibulira abantu sesebera mu propaganda onkusonye naye okyokoza akasajja okyokoza kachimba kakwade wano Love Beach ngomanye bivu tebabikolera lwaki provoking akasajja okulagira dala nti oli project lwaki oyikiriza akasajja kasilise kaveko zenja kuvayo ngo provoking zembera kusaidia yanyigirizwa lulimba de kusaidia nga bakunyigiriza kati onyigiriza nyo Kyagulanyi ziza kusaidia Kyagulanyi because onyigiriza akasajja kali mu nseka zuza lwako kabonabona lwako nayo ka provoking okala bisanti kalino mutima obika kumi wano Love Beach ali anisikini wase ko Love Beach mission yo kulabisa kasajja tekalina omutima mubi tekagaliza bavuka batoba mu ghetto nene Museveni naye ayina ekisirani buli gwagula yagwa mwabate yiga muri bera ki buli gwakwatako yakati wasudde omwana Museveni oli mutemu nnyo wasudde omwana wasudde ekyana shavu wachiwa busade bugenda kugwawo oba mwachiwadde ebisatu oba akawumbi abalade bafa barajena mukisudde katonda akijeka ekisa kigenda kubona abona mukisekerere olwokwate mwagala creating another Bobi Wine kati omusomooza buyakwadde wano Love Beach agikumme ensera benga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kwa project gye bakuwa kulabisa Kyagulanyi era omulimu ogwo badde ogenda gukola era badde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja naye nga bomanyi nti Katonda yaleta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper okimanyi bulungi nti mission yo yakulabisa akasajja ako Kyagulanyi ne keso nyubo